bannange bangi be nasulanga nabo nazuukuka nga bafudde ne mbabuuka ne neeyongerayo era ebiku byatulumanga ng'olumu oba weebase n'owulira ekikuluma n'okwata wano ogenda okukwata wano n'okumawo n'ebiku nga 30 n'obinyiga omusaayi gwonna kujjula engalo Yesu ogenda ku church Asha gwe nasanga ku church ku mulyango nangoba ngamba genda ofaana bubi nnyo mu church tembeera mu bantu bafaana nga ggwe kubanze nakula mmanyi omwana omuto tanywa sukaali era nakula mmanyi sukaali alwaza enkwa zaatulumanga maama yayimbanga ennyimba ez'essuubi buli kadde ne zituuka nazo ne zintama mwana wa Katonda ali eyo webale kutwagala era webale kutwesiga amanya gange bampita Metan Krabongo oba Rima Sam sinzide wano ku MR live oba ku Metan Krabongo live okujja nate okubaako nakatinya ku kensharinga ko naawe gwatugoberera atwagala gwatwadde chances mu bulamu butakoowa paka wano wetutuuse nabaddaawo enjijukira ebiro nabaddaawo nenjukira ebiro ebyo byali ebizibu ennyo ku saidi yaffe ebiro wetwayagaliranga okuwanika naye nga tuyita mbaziratisa maloboozi gaabwe n'ebikolwa byabwe ebyali ebirungi gye tuli netufuna bulijjo ensonga nateerwa gye tulina ku giving up tetulina kuwanika najjukidde ebiku ebyannumanga nze nazaalibwa omukyala eyali omukubi w'amabulooka era nga mubazzi omukyala eyali omwavu ennyo era yakutuka ekiwalaata olw'embeera embi nazaalibwa ne baganda bange 4 ali wakutaano mu mbeera embi ennyo mwe twakulira natuka ekiseera nensaba Mukama ne mugamba ddala Mukama bw'oba gy'oli lwaki toleetayo omuntu omu naŋŋamba nti yanzaala sizaalibwa mweno famire gye nkuliddemu gye ndimu kiki entegeeza mu ekyo nti embeera tunyigiriza nnyo ewaffe ne tuuka n'ekiseera nga twetamiddwa ewaka nze nayitamu ng'omwana omuto byali bingi ne baganda bange abalala twalinanga ebiku bingi kubanga nze nasulanga ku kutiya gye baali bateekangamu ebisubi maama yalina akatanda ka sepulingi ku yasulanga waggulu n'olwokuba nti akasenge mwe twasulanga kaali kafunda nnyo kamala maama yakazimba nga sister wange omukulu bwamuweereza amataffaali ge beekubira maama ne sister wange baakuba ettaka ne bafuna akatiba ne bakuba amataffaali ago bwe baagaanika ne gakala ne batandika okuzimbamu akayumba ako ke twakuliramu ng'abakyala baazimba akayumba kaali kagomba nga katini nnyo kubanga obusobozi bwabwe bwali buli bwe butyo bambi mu kayumba ako twasulangamu abaana 5 ng'era maama yalinamu akatanda kaali akasepulingi nze nasulanga wansi wa kitanda kya maama nafukanga ku buliri era ebinyinya byannumbagananga entakera olw'okuba nti ennyumba kye baitusamu yali tetegeerekeka twakyaza ebiku era ebiku byatulumanga ng'olumu oba weebase n'owulira ekikuluma n'okwata wano ogenda okukwata wano n'okumawo n'ebiku nga 30 n'obinyiga omusaayi gwonna kujjula engalo ebiku
nakula manyi enkwa ziruma nte naye olw'obwavu twalimu embeera etategeerekeka enkwa zaatulumanga nga bw'obikkula bw'oti enkwawa zo otandika ozikuunyuulamu entakera. Maama yayimbanga ennyimba ez'essuubi buli kadde ne zituuka nazo ne zintama. Yayimbiranga Mukama ne Mukama n'atuuka naye n'antama nga neebuuza ebibuuzo buli kadde nti naye ono maama ayimbiranga Mukama, akoowoola Mukama ajja amuyambe. Ddala Mukama kiggala, Mukama gw'ayimbira ye kiggala, talaba mbeera gye tulimu. Tetwafumbanga mmere waffe. Waliwo omwami yatulinga ku mulirwano yali yazimba enju y'ebisenge bisatu nga yagula kaseti ne TV ya black and white, era nze nakeeranga kutuula kabalaza mabega wa nju ye ng'ompuliriza leediyo. Yali eyimbanga ennyimba za kadongo kamu. Ennyimba ezo zaali za ssuubi era zaŋŋumyanga. Bwe naziwulirizanga natandika osiiga ensi gye nawuliranga ng'eyita mu maloboozi ago ge baafulumyanga mu maaso gange. Nasiiga ensi mu maaso gange era nempa essuubi nti one day osanga ensi eyo ndigiraba. Nasabanga Mukama nnyambe nange nkule ng'omwami oyo, ngule TV yange ya black and white, ngule kaseti yange, nzime n'enju yange ey'emizigo esatu neebake nga ye, era nakulanga gwe neegomba. Paka lumu mukulu wange kwenzira yali musajja mutambuze ennyo ng'atera okwebba ewaka ye n'atambula. Bwe yaŋŋamba nti jangu mperekereko, twatambula. By then nali simanyi gye tulaga era saategeerayo, namala kkula nentegeera nti twagenda mu kibuga. Bwe twataayayanga, bwe yaŋŋamba jangu mperekereko, twatambula ne tuyingira mu kitundu ekimu. Bwe twayingira mu kitundu ekimu, nalaba enguudo zaayo nga nze miitinge, nalaba amayumba amanene, nalaba emmotoka ennyingi, era nalaba abantu abaali abanyirivu ennyo okuzaama. Saamubuuza gye tuli, wabula twatambulanga, wadde ye ndowooza yali nkola ye ey'okutambulanga buli kadde bw'atyo. Nze bye nali ndaba byonna byali bipya mu maaso gange. Wabula ekintu ekyo yali emmanduso y'enkyukakyuka y'obulamu bwange. Bwe nakomawo nalabira ddala ng'omusajja oli ayina emizigo esatu ne radio ya black ne TV ya black and white ne radio ya cassette gwe nali neegomba, era nga nsaba Mukama nange bwe nkulambe nga ye nalaba nga y'omu kuffe, era nalaba nga naye yali mwavu nnyo okuzaama. Bwe nalaba ennyumba ezaali zeeweese, nga ndaba ennyumba ate waggulu waayo waliwo ennyumba endala ng'omuto, nalaba nga ate ebirooto byange kugamba bisibuddwamu omuggwa ne bitumbiizibwa mu bbanga. Namala kkula nenkulakulamu nenvumbavumbamu, olwo ne manya nti zaali kalina. Era namala kkula nenvumbavumbamu ne manya nti gye twagenda waali kololo. Wabula tewandika kyekimu. Okuva olwo saddamu kutunulira musajja oyo nga muzira wange. Wabula bwe natuulanga ku kabalaza nga mpuliriza leediyo, natumbiza ensi yange mu bbanga ne ntandikira ddala okulaba ensi eri gye nagendamu ne muganda wange, ne ngiri pressinga n'ensi owedde gye nali nina mu bwongo eya TV ya black and white ne kaseti. Nasaba Mukama nanga nzigulire, antaase, amponye ekyalo kwe nakulira, nange ngendeko mu nsi eri gye nalaba yali ejjuddemu ennyumba ezaali zeepanze ku nnyumba zinnewaazo waggulu, amamotoka ne kale njeru, masakati g'ebibira.
obwavu bwagenda maaso n'otuluma nafe osingibwa okuva ewaka. Tewali yangobawo naye embeera embi kuba nze nakula mmanyi omwana omuto tanywa sukaali era nakula mmanyi sukaali alwaza. Nakula mmanyi omugaati okugulya lulina kuba lunaku lukulu era nakula mmanyi ennyama okugirya nawe lulina kuba lunaku lukulu. Obwavu tebwandekera option. Nze ng'omwana omuto nalowooza nti bwe naava ewaka nenoonya ensi nze gye nasuubira esinga kinampa eddembe. Era bwe nava ewaka ku myaka 9 nenjabulira maama nengenda ku street natuukira Kabalagala. Natandika okusula mu myala, nentandika okusula mu mabaala, nentandika okukozesa buli kitamiiza, nenfuna ebikoosi ne waggulu w'ekyo nga nnoonya eddembe. Ennaku yatuluma neŋŋamba nawe bamaama ono si yanzaala. Ennaku yatuluma nensaba Mukama waveeyo omusajja agamba nti yenze taatawo antwale nve mu famire gye nali ndimu. Ennaku yatuluma nendaba maama nga yafuuka endagiriro ku kyalo nga bagamba otuuka wali omukyala ayambala sapatu emu eya bbulu endala nga ya red. Bw'otuuka wali omukyala yakutuka enviiri alina ekiwalaata mu mutwe ng'onkubira essimu olwoba otuuse. Mu nsi eyo mwalimu ebibuuzo bingi. Nawulira nga omusaalaba ogwali mu nsi eyo gunnyinze ng'omwana omuto era neetamwa ekigambo kye bayita abantu kubanga buli yatusisinkananga yatuvumanga buvumi. Nze nakula mmanyi omwana omuto tayambala ngatto era nakula mmanyi nti ddala omwana omuto okwambala empale etaliimu kituli tekiba kya bulijjo kubanga nze ku saidi yange kyali kya bulijjo. Kwambala empale ezirimu ebituli, okwambala gasaati aganene olumu n'empita obwereere yali mmere gye tuli. Si ku nze nzekka waliwo ne ku baganda bange. Bwenkyo bwe nakula mmanyi. Bwe nagenda ku kkubo nasanga ebibi bingi nga nze omwana omuto ebyali binnesittaza. Abantu abakuba bannaabwe, abantu abatugumbula bannaabwe, okulya kasasiro, okusula mu ttooyi, okutamiira, okweyonoonera mu ngoye n'ebirala. Ebintu ebyo byankanga nnyo mu bwongo. Era no bwe nava ewaka eddembe lye nasooka okufuna ku luguudo lyali limu nti ku luguudo nali nsobola okulya emmere mu kasasiro era nga nsobola osangamu eya buli kika. Saafanga ku ngeri gye yali efaananamu, saafanga ku we nali njijja wali wafaanana watya, wabula kye nafangako kyali kimu nti at least wano nsobola ogiriira mu budde, nsobola okunoonya mu kasasiro ezitasukka 3 nenfuna kye njagala. Ewaka kyali kizibu kubanga ffe tetwafumbanga mmere. Katusobola okugenda ennaku 3 nga tetulidde, n'olumu maama lwagireese bambi ng'agironzeronze naye mu buwoteeri bwa ku kyalo. Eyo gye balesenga ku sowaani yagibuukinga nga n'agamba munne temugiwangamu amazzi. Era nno ye bwe yagikimanga ku woteeri ezo baali bamanyi atwalanga yambizzi oba bisolo. Bagimuteeranga mu tifini obwali guddugala. Naye olw'okuba nti naye yali atya okuswala ng'atya n'okubagamba nti y'abantu. Ekitifini ekyo yakiteekangamu akaveera ka green. Njijukira akaveera ako kaalingako omusajja yali atudde ku mbalaasi olumu nga kuliko kalenda. Bwe yagendangawo olumu yasanga leftovers teziriiwo oba nga bazimusoosa. Balina ensolo ku kyalo nga bazitutte. Olwono ne tusula. Olumu twagendanga eyo waliwo
baneiba baffe twali tuyitangayo mu kiraala. Abantu abo baali balina amatugunda, ovakkedo n'ebikajjo. Kati nga mulonda ebikuta ku kyalo ne mubibatwalira ne baba ovakkedo. Omulimu gw'ovakkedo ewaka waffe bwe twamwengezanga twamusottanga ne tumuulira ku menvu g'amatooke. Twagendanga eyo ku kasasiro z'abagagga abaasulanga amatooke agaali gengedde ne tugajjayo ne tugagottagotta ne tugotta n'ovakkedo ne tulya. Embeera yaffe yali bwetyo. Bwe nagenda ku street embeera yayongerera ddala okuba embi, naye nga kale eddembe lye nalina nti nali nsobola okweyiiza ekyokulya. Natandika buli muze omuntu yenna gwatandiyagadde kulaba ng'omwana waakola. Omutima gwannumanga ogwa maama nenziraangayo okumulabako, naye nga buli wenzirayo maama wange akaaba. Natandika okunsabira nga ddala alabira ddala omulala awedde emirimu. Ekyo nakyo kyayongera bwongezi kumuntamya, era bwe ntyo ne ŋŋendera ddala obutadda. Maama yali mukwano gwange nnyo, naye olw'amaziga ge yakaabanga nalabanga ate ennonzo ndowooza buli we ŋŋendayo ate nnyongera kumulumya, yampitanga mulalu. Mwana wange naawe olaluse, laba bufaanana balalu, laba enviiri. Naye olw'okuba gwe gwali omulembe ku kkubo ng'akuza enviiri ennyingi yaba omulaasi era azirangalanga yaba ow'akabi, zinakanyanga mugamba nti maama sinnagwa ddalu, nga olwo ndaba ye byaŋŋamba tabitegeera na bitegeera, tamanyi biriko, tamanyi musono. Lwaki yampitanga omulalu? Ye yarabanga omuntu addugala ayina agaviiri, jjukira bw'obanga kutwalinga ku kkubo okwo ng'omala ebbanga ddene nga tonaabye. Embeera bwe kwata otuuka ekiseera n'ogimanyiira, ky'ova olaba omuntu agenze mu kiyumba ky'embizi oba mu kyalo ky'ente, olunaku lwasoose kigendamu yenyinyala nnyo ekiraalo ekyo. Bw'akigendamu ogwokubiri asobola okukwata ku nnyindo naye n'atenyinyala. Ogwokusatu asobola okutta ennyindo naye nga tasobola kyebakamu. Ogwokuna asobola okituulamu naye nga tasobola kyebakamu. Ogwokutaano aba asobola okituulamu n'okyebakamu. Gy'okoma okulwa mu kifo oadaputinga embeera yaamu nefuuka kitundutundu ku bulamu bwo. Maama yali talabanga ku muntu gwe yaraba mu nze, kuba bambi mukazi wattu teyali mutambuze nnyo, naye ku nze ate nalabanga maama effala, atalabanga ku muntu afaananga nze alina nviiri zalanzeranze, fala nnyo ekiyitiridde. Bw'atyo amaziga gate ne gongera okumuntamya n'okumwewala. Teyantama nti olw'okuba yali mulabe wange, naye kyamuntamya kyali kimu nti buli bw'akaaba, buli bwe yakaabanga emmeeme yange yeeyongeranga okwennyika n'okuwulira obulumi, kuba yali mukwano gwange asinga. Si gwe gwasooka maama wange okukaaba, waliwo nazuukukanga ng'akaaba ne mugamba nti maama okaabira ki? Era ng'okukaaba ku ye kyafuuka kya bulijjo. Paka lumu bwe yaŋŋamba nti ebiseera ebisinga mba ndowooza ku kitammwe eyafa n'andeka. Nali sitegeera kufa kye-kitegeeza. Bw'ati era paka bwe yakimmenyeramenyera nga alaba muyitiriddeko naga taata wammwe yafa, twamuleka mu mimwanyi. Okuva olwo neetamu emimwanyi. Ekintu ekyo kyakula kinto kyalinga. Ne bwe nakula ne nfuuka omuyimbi gwe baabuukinganga ne nfuna shows z'omukyalo zantawaanya nnyo okuyimba, nga mpulira okubuguutana munda mu nze, okupanikinga n'okweraliikirira. Bwe twayingiranga mu mimwanyi nalabanga maama wange ng'akaaba n'ebigambo byayogeranga. Taata wammwe yandeka, twamuleka mu mimwanyi. Singa teyandeka tetwandibonyeebonye bwe tuti. Era ebiseera ebisinga bannange bye nalinga nabo mu mmotoka, buli bwe twafunanga sheefu lume e Kampala bandabanga kwebaka na kubikka mutwe. Amaloboozi buli mwe nalabanga emmwanyi gaakomangawo. Olwo nno ne bye nayima ku stage byannema, muddu zange zaali mbi nnyo ekitenkanika, paka bwe nabaaninga show z'okuyimba mu byalo. Sitole etandise.
Awo nno bwe nabaaninga show ez'okuyimba mu kyalo kyali kitegeeza nti nanemererwa okwandolinga ebigambo bya maama wange n'embeera gye nakuliramu. Byatandika okundeeta okutya mu bulamu bwange, era bwentyo ne ntambuliranga mu kutya. Ne ntandika okudduka amazima olw'ebigambo bye nakulirangamu. Bwe nali ku kkubo neevuma Mukama, ne mugamba wadde Mukama nsobola okugenda mu kasasiro n'endya emmere, naye ate ku kkubo si we wasinga. Nga ndaba n'ewaka sikyajyawo, wabula ate nga ndaba ne ku kkubo bwafunze. Embeera bwe yatandika okutabuka ku kkubo yannyigiriza nga sikyasobola kudda waka, nga tesikyasobola na kubeera ku kkubo. Bannange bangi nabalabako nga bafa, abalala amazzi gaabatwalanga, abalala baabasibanga obutadda, era abalala bambi baabulanga bubuzi ewatalina mayitire gamanyiddwa. Twasulanga myala ng'enkuba lwetonnye ewala okututwala ekutusanga oli mu tulo, ogenda okulaba mukoka akutomera ayitiridde, ng'olina okuwaganya ova emmwala ate odduke wadde kayumba kakuli okumpi w'eggame. Poliisi bwe yatusanganga neekola omulimu gwayo ogw'okutuyoola, kubanga ate n'obuvunaanyizibwa bwayo okukuuma eddembe n'obwenkanya mu batuuze. Twali twafuuka ekitagasa ng'era emmere bwetubula tufuukira ddala violence ekitenkanika. Gwe munange eyali alumiddwa ku njala omanyi kyentegeeza. Ng'abaana abato bye twali tukola twali tetubimanyi, naye ng'ate muffe mu mize gyaffe egyo mwe mwali essuubi nti enkya tusobola okuyita mu kawaayiro ako ne tuba n'obulamu obulungi. Twali tetubuulirirwa nga tetugambwako, era nga ddala buli atugambako tulabira ddala nti ye fala ajjudde. Ebiryo byayita ne ntandika okulaba nga munda muli mpulira eddoboozi eriŋŋamba nti naye ddala ku sitwiti kuno ogyako. Nalina akaleediyo kaali ku ssimu ya Nokia kamapeesa, naye nga buli kadde nina omwami yabuliranga enjiri ku Ddembe FM gwe nali mpuliriza, era nali nagufuula muze nga buli saa 6 omwami oyo muwuliriza. Kuteekawo question mark oba kale wayinza okubuzaabuza kanzireyo ko mbigatte. Gwe mwana wa Katonda ali eyo, omwana gw'ozaala ayigira mu bbanga lya wakati wa myaka 2 paka ku myaka 9. Buli kyoyagala omwana waabe mu nsi muno olina kimuyigiriza mu eri ebbanga era talikivaako. Maama wange okukoowola Mukama okumusaba entakera n'okusaba entakera yanteeka Mukama ku mutima, era ne nagenda ku luguudo embeera n'enkuba naddukiranga eri Mukama kubanga ye yali enkola y'ewaka. Lumu embeera yankuba nga nina emyaka 13, olwo nali maze emyaka 4 ku street. Ku myaka 13 nawulira ng'ensi enkubye, ne ngamba ekimala. Nali nzirugala nnyo era nga nfaanana bubi nnyo, naye ng'omuto ne ngaka neesitule ngende mu kyaki nga maama bwe yakolanga. Osanga Mukama bwe naamukaabira ku luna nampulira. Neesitule ogenda ku kyaki. Asha gwe nasanga ku kyaki ku mulyango nangoba. Nali nkoze ebibi bingi era nga mmenyese, nywedde amafuta enjaga n'ebirala nga ngamba Mukama kanzirukire mu nnyumba yo osanga guno omusaalaba onaaguntikkula era gino emigugu onaagimponya. Mu kyaki we waali essuubi lyange. Bwe nagenda okuyingira ku kyaki bwe nti Asha yali ku mulyango nangoba, nangamba genda ofaanana bubi nnyo,
mu church tembeera mu bantu bafaanana nga ggwe. Olwo nno ebya kyakyo bigenda muno ne bintamira ddala. Wabula era enjiri teyantama. Era omusajja wa Katonda oyo yali abuulira enjiri buli lwa mukaaga ku ddembe, nasigala muwuliriza. Neevumanga embeera mwe nali entakera, era ne ndaba Mukama nga nsuddewo ekitenkanika. Nalumwanga, nakaabanga, enjala yannumanga, nakubwanga. Bannange bangi be nasulanga nabo nazuukuka nga bafudde ne mbabuuka ne neeyongerayo. Kyali kitegeeza ki mu bulamu bwange? Gwe mwana wa Katonda ali eyo. Namala kuva ku street ne njija mu buweereza buno ne ntegeeza Katonda kye yali ategeeza mu kumpisamu eyo embeera. Yali ambumba. Ebbulooka erikyasinza okuba ery'ettunzi liyita mu muliro. Era ekikopo ekikyasinza okuba eky'omuwendo nakyo kiyita mu muliro. Ebikopo ebyebbumba buli omu abiyaayaanira. Naye bamala obbibumba babyokya. Ebbumba eryo balikuba emiggo, balisengejja, balitereka n'erivunda ne baddamu okulinyiga nate nga balitegeka okuvaamu ekikopo buli omu kyanayaayaanira. Wadde nga ebikopo ebyo ebimu oba bibumba tebituuka na ku maketi, byatikira mu bbumbiro. Naye era sitiri waliwo ebituuka. Ensi bwetyo. Mukama yali anteekateeka. Namala kuvaayo yali anteekerateekera kino kye ndi leero. Mukama yali ampa lugero. Ebiseera ebisinga ensi bwetunyigiriza, baana ba Katonda, ebitabo byaffe bwe tuba tubiwandiika tupapa nnyo ne twagala chapters ezimu ez'ennaku tuzibuuke, tugende mu z'essanyu n'ez'obuwanguzi. Naye akatabo akalungi keeko kokka kalimu ebikuba omutima. Singa nazaalibwa taata n'ensoma n'enjija mu buweereza buno, osanga sandibadde na kye nsobola kwogerako eri ggwe mwana wa Katonda ngoberera n'onfuna era nekikola amakulu. Naye buli bwe nkijja wano negamba nti eyo embeera gy'oyitamu nange nagiyitamu, nenkuwa n'olugero n'engeri gye nagiyitamu, bigatta era ne bikola amakulu. Gwe mwana wa Katonda ali eyo, olugero lwange luwanvu, njagenda ndutemaatema. Ebiseera ebisinga nyongera okukugumya nkulage nti ekyo ky'oyitamu muganda wange Katonda ali mu kutegeka. Akatabo akanyuma era akanyuvu akasigala ku mitima gy'abantu keeka kalimu embeera ezikwatira ddala ku mitima gy'abantu, era bwe katuula ku mitima gy'abantu tekavaako lubeerera. Sandibadde wano leero, sandiweeseza Mukama kitiibwa era sandiyambyeko bannange kutambula singa saayita eyo yonna gye nayita. Munnange olwaleero wajja naŋŋamba nti enjala ennuma, ntegeererawo kyategeeza. Munnange bwaŋŋamba nti nafuye siraba gye ndaga, ntegeererawo kyategeeza. Era munnange bwaŋŋamba nti munnange siina ngatto n'empale engwa, nyanguwa okupiikinga. Lwaki? Byonna nabiraba. Ebiseera ebyo nanyigiranga ebiku, omusaayi gwange ne gujjula, engalo ebibatu byange ne bijjula omusaayi. Ebiseera ebyo enkukunyi n'ensegere bwe byannumiranga. Ebiseera ebyo envunza we zannumanga buli wamu. Era ebiseera ebyo enjala we yannumanga nenzika mu kasasiro okufuna ekyokulya. Tebyali just biseera, naye lyali ssomo. Katonda yali ampa essomo gye sandiize ne bwe nandigenze mu university ezitaasiza okuba ez'amaanyi mu nsi.
Katonda yali ateekateeka omutima gwange okunsula mu buweereza buno nga wembyogera bangi babitegeera nga bikola amakulu. Waliwo omukwano gwange yankubidde essimu naŋŋamba biganye. Ngezezaako buli kimu ndaba byeyongera kuzitowa. Labongo nkoze ntya? Naye naŋŋamba nti mbadde nkugoberera nnyo buli kadde era nga lwempulira emboozi zo zimpa essuubi era zinzizaamu amaanyi. Naye mpulira nsaanawo. Kwe kkomawo nateera n'amaloboozi gano. Emiti gikula nga janjawulo mu kibira. Naye tukonsentratinga ku muti ogumu. Katugeze ogw'omuyembe oba amapeera. Omuti gw'omuyembe katusembezaawo bwe tutyo. Gumulisa. Naye mu biryo by'okubala si buli muyembe nti gwengerera mu kaseera kamu wadde ng'omuti ogwo guyimuka lumu. Ku muti ogwo gwennyini osanga emiyembe emito egivunze egyengedde n'obuvaayo. Mwana wa Katonda, buli muntu ku nsi kuno alina sizoni ye. Gwe byolabanga ebikunyigiriza si enkomerero. Ebiseera ebisinga Katonda atuteekerateekera embeera eyo mu maaso gaffe n'aginyiga mu bulamu bwaffe etufuula ab'enjawulo. Abantu abakyasinza okuba ab'omuwendo bakolebwa emboozi ffe ze tutya. Olwo ne zibafulira ddala ab'omuwendo. Nkulaba okooye ogamba buli kimu nkikoze bigaanyi. Naye nange we nalowoozanga bwe ntyo waliwo ekiseera kyamala kuyitawo ne ntegeera Katonda kye yali ategeeza mu bulamu bwange. Era nno ne ntegeera nti Katonda yali anjagala nnyo ekitenkanika nti ye yakimanya nti olwaleero nja kukwata ku microphone eno mbeeko ne bye njogera. Mwana wa Katonda ali eyo, oli mwana muto, oli musajja mukulu, oli mukyala mukulu, obigattagatta olaba tebikola makulu. Kkiriza eyo chapter nayo nti Katonda yagitonda ebe mu bulamu bwo. Kkiriza nti mu biri ebituufu Katonda agenda kufuula emboozi eyo ekwogerwako, embeera eyo gy'oyitamu, enseko ezo ezikusekerwa, ekugamba ze bakusekerera, ebigobo ebyo by'osisinkana buli bwogenda ne bagoba. Mu biri ebituufu Katonda agenda bifuula amaanyi go. Era bw'oliyimirira n'oyogera abantu bajja kuwulira kuba oliba ne proof n'ebyokwogera. Tuleme kwevuma mbeera, wabula tusabe nnyo buli kadde Mukama atusobozese tugiyitemu nga tukyali balamu. Kisoboka era kisobokera ddala. Naawe woli ogenda kuyitawo, mwana wa Katonda. Ffe abaasulanga enjala, laba Katonda bwe yatufuula emikutu eri bannaffe. Ffe baani abasakira bannaffe? Ffe baani abalina ku mikwano egirinnya ku nnyonyi? Ffe baani abalina ku mikwano egyasoma buli kitabo? Ffe baani abalina ku mikwano egiyayaanirwa ensi eno? Ffe baani be baasekereranga aboogera ensi neewulira? Ffe baani abatuuka ne bagamba nti kakyatuuse byonna biwedde? Gwe mwana Katonda ali eyo, toggwa mu maanyi. Byonna ebyo Katonda abimanya nti biri mu bulamu bwo, naye era eyo yabiteekateeka. Yamanyi lwaki weebiri mu kaseera ako. Oyo yateekateeka amayanja n'agawula n'ensozi, era n'ayawula ensozi n'ebibira, n'ayawula olukalu n'ebisolo byakwo ku ebyo bibeera mu nnyanja n'ebyennyanja. Amanyi bulungi obulamu bwo, teweteekamu muguwa,
teweekyawa. Mu nsi muno buli mbeera Katonda agiteekamu ng'alina ekigendererwa. Ffe baani abakolawo ku vidiyo nezigendako mu 1,000 mu 5,000. Ffe baani bannaffe bangi bwe twabitandika baatusekerera nga bala batusaaga nnyo ngera bagamba olwaje envudde waabwe tewali agenda bawuliriza era tewali ajja bagoberera. Mwebale mmwe abalabe vidiyo zaffe zino ne muzisharinga ne muzikomentingako, mwebale kuswaza abo bonna abaali batunyooma, era mbasaba tweyongere ddala mu maaso okulaba bino nobisharinga. Mwebale kutulaga nti tuli ba mugaso, ne mwebale tuwa chance na kutulaga nti omuntu abeerawo lwa chances. Omuntu akyuka, naawe osobola okukyuka mwana wa Katonda ali eyo. Madam Samarise Kabembe, Mukyala Josephine, Mama Jenny, Mama Jackie Mirembe, Olivia Nanyange, Mukyala Sophie, Papa wa Lusimbi, Anko Kalimu, n'abalala mwenna mwebale butatukoowa, mwebale kuyimiriranga naffe buli mu mbeera, na mwebale era kusobozesa tabaaza zaffe butagwa mu mafuta. Mukama bakozesezza era mubadde enjiri nnungi eri obulamu bwaffe. Musobozesezza obuweereza buno okukula buli kadde n'okutuuka ku nkuyanja y'abantu eyetugoberera. Mukama bawa omukisa. Ku Meeting Club Bongo Live kwembadde oba ku MR Live kwembadde. Mukama bawa omukisa. Mweraba.